Alright, mbalamusizaako mwenna bannayuganda ebimu gyasinzira okuwuliriza n'okulabira akatambi kano kansubire nti muli bulungi enange ndi bulungi munnange bibigere bino ebindeesa olwaliro nga bwe nabasuubiza nti ngenda kujja ku ssaabbiri zennyini ez'akawungezi ka leero olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2022 kansubire nti muli bulungi wepo nange ndi bulungi bibigere bino munansonyiwa obubaka obw'okubategeeza nti ngenda kubeerayo mbaweereza obudde bugenzi olw'ensonga enange mbaddemu n'ebintawaanya ng'omuntu naye ate ngenza okulaba nga okusaba kususse ne ngamba kanzije mbeeko ensonga zembagamba olw'ensonga nange ate mala kunoonya mawulire nnyo nengasaka ne mmala ogakompulesinga nenganoonya nengakwasaganya nengaawulamu ganemba nga nsobola baleetera ekintu ekikwatagana nga kituufu nnyo yensonga lwaki olumu kati olumundwawo okujja oba nemba nga naye nina ebintawaanya ng'omuntu yensonga nakirwa ndwawo olumu okujja so mbalamusizaako bannayuganda mwenda buli mugyasinzira okuwuliza kasubire nti buli bulungi nange ndi bulungi alright nga bulijjo saagala bamalira budde olw'ensonga nti mmanyi abantu abamu data ennaku zino wa ssente nnyingi ate nga abantu ssente zibeeku byempi ngera bw'okimanyi embeera si nnungi mu nsi yonna nti ebyenfuna bitabanguseemu olw'entalo eziriyo kino ekirwadde kibadde kigenda mu maaso n'emiwendo gy'ebintu okulinnyasa abantu ensimbi zibeeku byampi ensonga lwaki mba njagala mpite mu bwangu nsobole okuba nga information nga bulijjo nsooka kulambululako ku bigere byange mbuuza ku bannayuganda mwena gye musinzira okuwuliriza mawanga ag'enjawulo era nga bulijjo nsokera mu ggwanga eryamerika mbulamusizaako banyabade bassebo mwena bawangale mu ggwanga eryamerika mujebalako gye mutuusako engalo buli ssaza lyonna gy'owangaalya gy'osinzira okulabira akatambi kano mu bigambo ebitambula bakitutaka video kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi bwe nvaawo nno saagala kusukkaawo ne ŋŋenda mu ggwanga erya Canada bannayuganda mwena bawangale mu ggwanga erya Canada mbulamusizaako mujebalako gye mutuusako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi mwebale kwagala nsi yamwe mwebale kwebereramu ate mwebale kukola mirimu mwebale kubeera nga mukola ne musobola okuba nga mufuna ezigulira amagala eddiba bwe nva mu ggwanga erya Canada ne ŋŋenda mu ggwanga erya Bungereza bannayuganda mwena bawangala mu ggwanga erya Bungereza mbulamusizaako kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi nga bulijjo era bibigere bino ebindeese mbabuuzeeko nsobole okubawa information gyendeese saagala saategedde saawulidde nti ate ki atuuka gwe botegeeza muno nti omukulu atumbudde tambuza vidiyo eno Facebook si yajjajjaawo abantu okufuna amawulire ekisinga ogawumbira nga gwoli awo otudde nga tuna kyosobola kukola so njala museereza akantu kano mukaweereze buli muntu asobole okatatambuza vidiyo buli muntu asobole ogifuna kana amawulire temujja gajja ku TV ze Uganda era gajja wano so nga nkyapuza ku bantu b'Engereza munambula musiza kabalangira n'abambe gye basava ne banaaba wepole pase kino mwenna gye musinzira okulabira akatambi kano kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi bwe nva mu ggwanga erya Bungereza ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Bulaaya gye tuyita European Union mbalamusizaako banyabone bassebo mujje balako gye mutuusako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi byebigere bino nzize mbabuuzeeko olunaku lwakota ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2022 so mbalamusizaako mwenda balawangira mu ssemazinga wa Bulaaya European Union mbalamusizaako bwe nvaawo ne ŋŋenda mu Asia mwenna bannayuganda bawangaalira mu ssemazinga Asia mbalamusizaako bambi mwebale kukola manyiizi wambaza leete tulina kyakukola kubanga okwaffe kwatulemesa ntuga katujja tunoonya ekiguza amagala eddiba mu nsi endala naye nga kansubire nti mubeerayo ate mwebale kukola so no bonna bannayuganda bawangaalira mu Asia mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi era ebigere bino nzize mbabuuze kuba nva mu Asia nenzija mu Middle East bannayuganda mwenna bawangaalira mu Middle East oba munsiza bwala mbalamusizaako mugibalako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi mwebale kukola newankubadde enkola si nnungi abamu ensasula si nnungi naye nga mulina okugumira ekyo ekiriwo kubanga ekiriwo kiba kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi so nno saagala saategedde buli muntu nkulamusizaako ali mu Middle East bwe nvaawo nengenda ku ssemazinga wa oba mu nsi gye bayita Australia bannayuganda mwena bawangala mu Australia mbalamusizaako mugibalako gye mutuusaako engalo kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi mwebale kubeerayo mwebale kukola kansubire nti mukama akyabawangaziza era aba buli kye musinga okwagala bwe nva naawo ngenda ku ssemazinga Africa bannayuganda mwena bawangala mu ssemazinga Africa mbalamusizaako kansubire nti buli bulungi mugibalako gye mutuusaako engalo nange ndi bulungi bibigere bino okujja obbabuuzaako bwe nva mu Africa sisobola kwerabira kutumira ku baganda bange bonna abawangala mu ggwanga lya Butulu kibalira bayita Take buli kibuga kyonna gy'osinzira okuwangalira kulamusizaako manya mu mwaka mu fabrika abala muri mu mahoteli mukola abala muri waka muri ku TV muri kacaayi kubasaya kusibuluka n'embagaliza ekisibe ekirungi n'okusibuka okulungi so munayuganda yonna woli mu ggwanga lya Butuluki mu kibuga kyonna kyolimu province gy'oli nkulamusizaako mwenna bawangala mu Istanbul Konya abawangala Izmit mwenna mbalamusizaako buli kibuga wooli konna ngoli munayuganda olaba videos zino ezalumbuye ngoli mu ggwanga lya Butuluki nkulamusizaako gye balako gy'otuusaako engalo bwe nvaawo nenzija mu Africa maze obabuuzaako kati njagala kubuuza ku bannayuganda bawangala mu Tanzania Kenya Rwanda Burundi abawangalire Congo South Sudan mwena beekatu mu bulamusizaako mujje bakole ab'e Juba
mbalamusizaako mwenna buli wangalira mu Sudan Juba nkulamusizaako n'ebintu ebirala byonna n'abali mu Sudan y'amambuka Katumu namwe mbalamusizaako abali Egypt namwe siberabidde nembuza ku bannayuganda bonna bwangalira mu ggwanga lya Uganda buli kitundu kyonna ekya Uganda wooli nkulamusizaako kansulenti buli bulungi nange gyendi era mbagalira nnyo ddala kansulenti amasannyalaze Yoseti bahabula tabasira mutano wakale kisinseera etamuzezedde ensanga bisibe tannagajja kuba internet kuba banga internet agijjeeko ng'alaba okumuswaza kuyitiridde nga bwe nabagambye video eno ow'emmemento n'ogira weetoolamu kode babega wa TV ojja kuddedda era kyembadde mbagamba bulungi ennyo nga njala sooka kuyisaawo kalango k'abakama bange bwe mala okuyisaawo akalango k'abakama bange ndyoke ŋŋende ku kiggula luggi ekyandeese olwaleero alright ntandisibwe nti n'akalango k'abakama bange akalango kano kabakama bange abantwala era njagala kasoma bulungi nnyo mukawulire bulungi nnyo kubanga kaliko ebintu bikulu nnyo naddala mu abantu abali mu ggwanga erya Bungereza wepo ne mu European Union bwe nsoma akalango kano ne kajja kuba kategeeza bonna abali mu European Union musobola okutindiga eŋŋendo okujja okwaniriza anaaba omugenyi omukulu kankasoma bwe nti katandika bwe kati Jose Jobs Link Events presents the mother of the Pearl Baby Itungo Kyagulanyi bakugambye nti omukulu Jobs Link Events omutegesi w'ebivulu akutuusizaako maama w'eggwanga Uganda omukyala Baby Itungo Kyagulanyi ku kyemisana oba ku nteekateeka eriwo gy'agenda okuba nti abeerako nammwe kunaku lwemugenda okufuna ekyemisana kyemugenda okulya muyumyemu ku nsonga ezigatta abantu bannayuganda wepo n'okwongera ebizibu byammwe n'okwongera okumanya ensi bw'etambula naye okubanga atwala ebirowoozo byammwe okubijja abitutte abiteeke walawo nawo ababitutte so nno akalango kano bwe mmala okukasoma kagamba bwe kati Jose Jobs Link presents the mother of Pearl Baby Itungo Kyagulanyi the entertainment live band Spice Diana in the house Zax Birangirangi ajja kubeeramu the empowering the girl child events event eno omulamwa guno gwakuba nti omukolo guno gugenda kutegekebwa gujja kubaako okulya okusanyusibwa naye nga ensimbi zonna ezigenda okuvaamu zigenda kuba ziyamba okuba nti tukulaakulanya n'okuyamba abaana ab'obuwala mu ggwanga erya Uganda mu ngeri yonna gye basobola kuba mujjukira nti omukyala first lady w'eggwanga Uganda omukyala Baby Itungo Kyagulanyi y'omu ku bantu abalina ebibiina ebiyamba abaana ab'obuwala bonna ababavudde mu masomero nga tebalina kye basobola kuzzaako asobola okubayamba buli kimu kyonna ekisoboka abayigiriza ebintu bimyokono so akasente konna akanaava mu events eno kajja kuba kayamba ekitongole kino ekya empowering the girl child event packages and conference dinner oba kye tuyita packages muri conference and dinner ejja kubeera ya £7 after party ejja kubeera ya £4 The Royal Regents 501 High Street North London E12 6 ndoze yendagiriro era ne batugamba nti conference ejja kubeera ya 14 to 17 hours dinner ejja kubeera ya 18 hours to 2000 hours after party ejja kubeera ya 2000 to 400 hours ne bagamba nti PS your conference ticket includes after party registration here www.inventcraft.com/e/girlchildpower for more information please contact 07400239456 stroke 07859751200 ako ke kalango ka mukama bange era nga ekintu kino kigenda kuba kyetoloddwa ku bintu ebyokusoma n'okubuulirira n'okumanya engeri bafunamu ensimbi ndoza mukitegedde bulungi nnyo mother who empowers girl child Baby Itungo Kyagulanyi yajja okubeera omugenyi omukulu abayimbi Zax Birangirangi mulimu omukyala Spice Diana ajja kubeerayo bonna bajja kubeera nga beegasse era omusekama w'omukolo guno agenda kubeera mukulu James Mugga esekama w'omukolo guno agenda kubeera mukulu James Mugga eya empowering the girl child ebintu byonna bibabulidde bulungi nnyo abaagala okulaba akalango kano nja kabaterayo ku mukutu gwange ne wano njagala mukalayo bulungi nnyo nga bwe kali oyo ye mwogezo yesekama w'omukolo
on Spice Dana agenda kubeera ku event ya girl child bannayuganda bonna bwanga lebungereza Spice Dana ajja kubeera nga batuukako n'omukulu gwe bayita Zex birangirangi oyo yajja kubanga gyali mu bagendo basanyusa. Then mama w'eggwanga First Lady Babi Itungo Kyagulanyi ajja kubanga naye mu nyumba mwali ajje ababuulire era abategeeze tusobole okubanga tuyamba abaana b'obuwala mu ngeri yonna esoboka. Kati akalango engeri gyenkamaliriza tugenze ku kiggula luggi. Ekiggula luggi kino njala mutagingira omukulu gwe bayita Nsereko Muhammad eyeyita MP wa Kampala Central. Nze nno mweyitira Nsereko Muhammad okusinziira ku byafaayo bye nanoonyereza ebuzizi n'ebizuula nti omwami ono si musajja muganda lwakuba nti amanya beetumaga ekiganda. Era nga mmanyi nti Yoseti Bahabula Otabasale Mutono Wakalegeza nsi yaleeta muzezede ensanga bisibe bwe yatuteekamu enseekezi enkwezenge ezisekera ayengeza ate bwe gukamira ne zidduka emisinde. So mu bantu abatusigibwamu ze zimu ku nseekezi zino ze tuyita enseekezi ezisekera ayengeza munne bwe gukamiza nga zidduka. Mukulu Nsereko Muhammad njala bere ku video eno mukama we Yoseti Bahabula Otabasale Mutono Wakalegeza njala bere ku video njala abaganda befuna mu Northern Uganda bonna bere ku video ne bannayuganda bonna mugenda kulya mawulire agaba shocking naye nga ekiggula luggi kya leero njagadde nkiwe erinnya lino nti omweyogereze takusuuza kayanzi kitegeeza ki nti omuntu yenna bw'akulaba ng'olina w'otuuse tayagala obeerewo. Ebiseera ebisinga abantu bakuba ekiboozibozi okukulemesa kyoyagala obeereko naye nga balina ensonga lwaki bakikola. Mujjukire offe gye tuva mu Uganda obutayagaliza enkwezenge wepo n'obutayagala ozimbewo nga nanga gundi azimba bwe baana baliwo abali mu nsi. So omuntu omuwulira nga alemedde ku muntu amusiize toomi buli kimu amulima empindi ku mabega mutegere munnange yenkula gye twakula. Ate omukulu ono yaddugaliranga entamu efumba kasooli ku luguudo lw'ejjinja Nammanve tetumwewunya bigambo bino kumuvaamu olw'ensonga nti n'ebiseera ebisinga yeeganda kuntabirako mu kaga Kyagulanyi so nga ate kamera zamulabisa nga yaliyokko olwo ne tugamba omusajja ono yayiika Windows sinakindi olw'okuba nti munnange ye endowooza gy'alowoozaamu eri anti-clockwise ffe tetujja kulwana naye naye njagala muwa olufumu lwaleero nti alutegeere bulungi nti omweyogereze takusuuza kayanzi olugero bwe luto bwe lutandika oba bwe luto bwe lubadde oba bwe luto bwe luli. Lwaki ndumuwadde ebyebivuddeyo katono omwami ono yalowooza nti mu bannabyobufuzi abato yasinga okutegeera era yina ekigendo eky'okwesimba ng'omukulembeze w'eggwanga olw'okuba Kyagulanyi yavaayo ne kimufiiririra naaba nga takyasobola kituukiriza. Ekyo kyali kiri awo n'agamba nti tasobola kwegatta ku bayaayi aba National Unity Platform ne tumuleka ntugamba muba tuli bayaayi tutugoberera n'agamba nti yasinga okutegeera kumba ate yasinga obusiru. Ekyo kyali kikulu. Omwami ono Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atandika okugenda amagulu meeru okwogerera ku nsonga z'okutulugunya n'okutta abantu n'okuba nti bayamba Museveni okumuwa ensimbi ezitulugunya bannayuganda n'avaayo kennyini n'atandika okulima empindi ku mabega nga zirima Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'agamba nti ekirina bye kigasa n'amuyita n'omusiru. Kati mukulu tujja kwawula wakati w'omusiru n'omugezi omanyi tugamba nti omweyogereze takusuuza kayanzi naye ate linda kiggweyo afumita mboobo. Mukulu njagala kujjukiza katono omusajja gowereza mu kisiikirize Yoseti Bahabula Otabasale Mutono Wakalegeza nsi muzezedde bwe yali ng'agenda okutambaala gavumenti zonna ezaaliko yasooka mba magulu meeru gye yajjanga emmundu kubanga mu Uganda tukolangamu emmundu. Musajja gowagira era omusajja gowagira mu kizikiza gotasobola kwogera Yoseti Bahabula Mutono Wakalegeza bwe yali anoonya ensimbi ezamulwanyisa mu lutalo n'okufuna eddagala n'okumusapooti nga zaavanga mba magulu meeru. Omusajja guwagira mu kizikiza nga front of opposition ensi ezamu obudamu okubeeramu ze zimu ku nsi z'abamagulu meeru kino kujjukiza. Ekirala ensi Kyagulanyi zaagenzeemu z'ensi ezisupportinga Museveni 80% mu ekonome mu buli kimu era ensi zino ze zimu Yoserezi yayitamu okusaaba ettosi n'alisaba omugenzi Idi Amin Dada okumwonna okutuuka nti abazungu bamuvaamu ne basobola okuleka Museveni ne bayaaye banne okujja okuba omusajja munnansi okumusaanyaawo be bazungu abo boga nti Kyagulanyi bagenzeemu tebalina mulama. Mukulu njagala kujjukiza gwe nga gwe mukulu atalina program kubanga naawe program ezizo ziri matankane ng'empale za Mukama Yoseti Bahabula Mutono Wakalegeza nsi yaleeta nzeyizedde. Tolina kyosobola kukola. Ekisooka tosobola kutta kibe nga tunnakikenenya ndusu mu Luganda bwe tugamba nti ekibe tosobola kitta nga tunnakikenenya ndusu. Twagala kusooka tukenenya endusu Yoseti Bahabula Mutono Wakalegeza ne banne buli wamu wasoboka. Tugamba nti ezenkanankana n'ebisikite zaaka otuli musajja mugane kankunnyonnyole bwe tuba tukuma ebyoto tetusoosa mbisiki
tutosaamu essubi ebikoola obuti obutonotono obusobola okukwatiriza ze tuyita enkwasa zikwatiriza omuliro bino ebisiki ebinene byaka kino kye tuyita bwe tuba tuli mu kikolwa eky'omukwano wakati w'omubiri omusajja tuyita romance tusooka kukulomansinga tukunyonyogera n'ojja bulungi nnyo ne tulyoka tukola kati tuli mu kulomansinga kati olw'okuba nti gwe mu kakundi k'abasajja bamafiya bali mu gavumenti ya USA Mutano Akalekezi ogezaako okudiscouraginga n'okulowooza Kyagulanyi nti musajja mutegera ku ntegera y'emu yakusukkako musajja muno bw'akusinganga ekigere togiyitanga njovu no waliwo eki wakati w'ekigere n'enjovu kati Kyagulanyi baba yakusingako okutegera gwe olowooza nti gwe omusinga okutegera nakusinga kutegera munnange twala obuwumba tuutu n'obutategera bwo esaidi ate wandibadde weekuumako n'oli musajja musiraamu mu Buyisiraamu musiraamu ye nawe banga ali mu kisiibo talimba takumpanya tabba tawaayira naye bw'obanga oli mu kisiibo ng'okyasobola kumbalula Kyagulanyi Ssentamu eyagenze n'ayogera ensi mu ddakiika 10 nakola statement yawunyikiriza ensi kitegeeza wafunye akasajja ku mutima kalina n'obuzzukulu kalina n'envi kiki ekittanyireko Muhammad akimanyi bulungi nti source of income eya Uganda government ne support eri mu EU ne mu America alina okuvumirira Kyagulanyi buli kyakola kubanga akimanyi eri wali omugaati kati mukulu nsereko gwagamba nti asinga okutegeera bukyanga obeerawo wali oyimiriddemu ku mu international conference yonna ng'oli MOP ensi neekuwa microphone oyogera njagala kubuuza oludda oluvuganya lwobaddemu nga toli muyaye njagala kubuuza ne FDC yali efunyeko chance eyimira ku international level newa speech lwa Kyagulanyi ze yakakola mu nsi yonna nowhere gweba yaya no mutuuzeko engalabiza mu wansi yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu so mukulu nsereko saagala mubalire mu obudde njagadde mutegeeza nti bwe tuba tutandika okulwanyisa dikiteeta tutandikira jajja ensimbi jajja obuyambi jatwala n'ebintu byaffe gyabitunda tusooka okubategeeza nti omuntu gwemudiringa naye si mutuufu era bamutegedde kati mukulu sigala mu bintu byo byokola ebyobufere kubanga oli musajja mufere omusajja omukulu agamba nti MP tolina nyumba mu Kampala tolina kintu kyonna kyolina kati bw'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja musibi yagenze mu European Union tolina kyagenda kukola mukulu gwe asikinga okufuna citizenship ya Bungereza nga walimbalimba omuwala omuwase kiki oyagala e Bulaaya nga Uganda nsi nnungi sigala mu Uganda yo gibeeremu togenda kuwasa mwana abandi kugenda mufundako bintu byoyagala mu citizenship mukulu tukimanyi bulungi nti America n'Abangereza bayabba mu 7 betulina okukonvinsinga basobole okuba nga bakola ki basobola okukwata ku muntu waabwe era nga nina bugisi mufungize njagadde kusomesa kulaga nti tewali kintu kyonna kyosobola kukola nga tumaze kutegeeza international community njala kubuuza mukulu TV ezammwe omuli BBS omuli NTV omuli Natasha Broadcasting Service zibuka boda ya Uganda ng'ojjako zino zibakata ku internet that means nti oli bwanga ageze ku international platform okuli CNN Al Jazeera ne European Parliament nga mulaba live kitegeeza abali far beyond you kati bw'obanga olina akasajja ku mutima mukulu kawumbewumbeko okawe ice cream mu kisiibo kino kimusaza okusibuluka okawumuzeeko mu firiji owumuzeeko nawe ngalabiyo yakusinza musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu kyekyo ekigulalo gikyaleero omusajja temumuyombesa mumuleke waali mumuleke ekyo kimaze era ekigulalo gikiwedde kati njagala genda ku information endala ng'ekigulalo gikimaze njala kusaba njabo ne basse omwene bana Uganda waliwo diversion enyingi nnyo ze bagenda okuleeta naye mu diversion gye njagala musooke muveeko temuddamu kuwa omusajja gwe bayita barambaluga hype mumuleke omusajja ono alina akamanyiro k'Abanyarwanda banne kubanga ono awoza nti munyolo naye nga bw'osoma ebyafaayo bye y'omu ku Banyarwanda abeefudde Abanyolo oyo omusajja naye Munyarwanda kyovula nti brain za monke entegere teyawukana ye okutandika okuwana muhoozi sime bateekeo birthday njala kubuuza baluga gwe tolina birthday kyekibuuzo ekisooka ekyokubiri olw'okuba nti opromotinga ennyaanya envu tekijja kufuna nti gw'osinga okutegeera ate lekerawo akamanyiiro wakoze ensobi okuwandiika amawulire go ng'ogasimanyi agenda okubeera omugenyi omukulu okuteeka birthday ya muhoozi Kanyirupama agenda kubeera jjajjaffe Obuyisiraamu Nakibinge eyo yabadde ensobi naye ate ng'onoonyezaako mawulire na stand ngenda basaba ekintu kya jjajjaffe Nakibinge takiriimu ono banoonya mawulire nga bamanyira nti tuteeka erinnya gundi tufune thimpase temugeza muwabudde mumuleka waffe n'ekintu kye temugeza mumuleke era ekyo mukireke banoonya mawulire nebbala mumuleke ne birthdays aziteekewo oba birthday run baziteekewo kubanga kyatunda yamanyi gyakitwala n'ekyo eyo nayo diversion mugireke ebeerewo tugende n'ebiriwo byonna kati video etandise video ng'etandika mukulike eyo mu kuziika omugenzi Yakobo Oulanyah bwe muba muziise Yakobo Oulanyah
mulabi ebigenze mu maaso byonna era mbitegedde bulungi Katonda w'amaanyi buli lwa Sunday ku programu yange ey'ombulange Mmengo siba mbagamba lunye nti Bibulia gye musoma musoke mugyetegereze engeri gye bagivunulamu Bibulia ekugamba nti ebya Kayisaali biwenga Kayisaali n'ebya Katonda biwenga ani biwenga Katonda era Bibulia nekugamba nti sajja ku Yesu teyajja ku nsi kudibya bulombolombo na mpisa z'abantu ebya Kayisaali byo Kayisaali bya Katonda biwani biwa Katonda tuli basajja bakaddugala abalina enkola Katonda gye yatuweramu amaanyi n'obusobozi n'okutegeera gye tuyita African Traditional Society of African Culture ndoza mutegere kibayita amaanyi waliwo movie n'obutabo buwandikibwa Dead Are Not Dead explain abafu sibaba bafu tufa mibiri nenge emyoyo weji kye nabagamba kolise ne bagamba nti empewo z'omuntu naddala ng'oli muddugavu ng'olina empewo ziba mpewo era gemanyi Katonda gaziwa Bibulia kyeva egamba nti ebya Kayisaali bya Katonda byaki bya Katonda kati katandise munnange nzize nagoberera okuva kuba ndasooka nempa omugenzi Jacob Oulanyah security alert ndi bagenda mmojjawo nenzija ne mbasomera biki ebiriwo nalibyo bagira kikola batya ne bakikola abuvuyo bona obaddewo nabo baddewo buli kimu kiba explainingide ne batuuka omujjawo nabagamba Yoseri akutta n'omulambo n'agutta n'aguwamba n'agumulamu ekitiibwa ekyo ne mukitegeera bulungi nnyo kati ekintu kino muzze mukiraba sigenda boogerera bingi nnyo ebibadde omubira byennyo byonna mubira bulungi nnyo biki ebibaddewo kati firimu yiino firimu eriroddawa tugamba nnyo nti obulimba bukeera naye ate amazima ne gasookayo ekituufu kiri nti Jacob Oulanyah battamutte era bamuwa butwa era nga sinagenda mu maaso ngenda sooka yimpisewo essala ya ddakiika emu oba nsooka ensiriikiriremu naye ng'ekintu kino nkikola ku lwa taata wa Oulanyah Museveni azanye tribal cards ze eza divide and rule ne bribe ziganye okukola ku Oulanyah the father of late Jacob Oulanyah, I salute you. May God bless you. You are among the strongest men in Uganda. I know you are in the trial moments as now because they have been intimidating you and all along you have been under house arrest. But you stood as a man and you keep your own words. You didn't change any single word. Although the state tried to intimidate you and to force you to change your alternative, but you said enough is enough. Thank you very much, sir. Kati omusajja omukulu abalaze bulungi nti n'okukungubaga agenda kwambala kanzu ya Kiganda okulaga nti ensi ebadde naye. Bwe tujja ku live kuno twogera muluza tukola bintu bitabitegera abantu babiraba era bamanyi kye baagala. Muzeeyi yayambadde kanzu okulaga nti ali united n'eggwanga lyonna akalombolombo n'akatuukiriza nti tuli united ffenna kye kimwambazizza omutego answera n'akungubagira mutabani we. Munnaye nze mbaga ebintu bino nga mulowooza nsaaga ne mbagamba nti omuntu bamutta bamukola ABCD nga mulowooza nsaaga ne mbabula ebintu bino ne mbaga nti bano abasajja bajja kukola ekintu kye bajja okukola naye before ngeno nenjega tennabaawo njagala nsooke mbatwale ku kafonero akaasosa okulabikako. Kano ke kabonera akasoso okulabikako before ng'enjega yonna tennagwawo musooke mukalabe namwe musooke mutye. Kano ke kabonero akasoso okubeerawo before buli kimu nga tekinnajja. Mulindeko wano mujja kyewuunya mujja kakasa nti ebya Katonda bya Katonda ne bya Kayisaali byaki bya Kayisaali. Lindako. Wait a minute. Ndyoke mbalage nti ebya Katonda bya Katonda ne bya Kayisaali byaki nebya Kayisaali bya Kayisaali. Wait a minute. Video yange erudda wa muninde mu katono wano mala okunonya video yange wano. Alright, video yinza okubanga eri mispressed or folders ez'enjawulo naye ndoza kansoke mbalage mulabe bulungi nnyo ekibadde waggulu w'eggulu before nga tebanatandika mikolo gino. Wabaddeyo enjuba ng'eringanga eyisinganya n'omwezi bweti. Ka video njaka postinga ng'enjuba eringa eyisinganya n'omwezi. Akabollo kabadde kakulaga nti waliwo ekitali kituufu.
era nga olwekigende kugenda maaso ekyo ekisoose nga temwakitegedde mwenna akabonero akasoose akabonero akokubiri ekituufu kiri nti Yakobo Oulanyah ye njagala kusooka kubuuza before bwe bajja Yakobo Oulanyah ente bwe bajja Yakobo Oulanyah ku kisaawe Kolo omulambo gwa Yakobo Oulanyah gwalaze luddawa gwagenze straight waabwe oba gwina gye gwekonyeeko. The fact is enyo ye mwagira byengereega ate yavuze dda kisozi ku faamu yaani ya Yoseti Bahura tabasala mutano wakalekizi muzezedde ensi yaleeta. Drone zange bbiri ziŋŋambye ziti esooka eŋŋambye nti bwe babanga batutta omulambo gwa Yakobo Oulanyah ne bagutwala eggulu chance okuba nti omulambo gumwe guli ziri 25%, 75% omulambo gwa Yakobo Oulanyah teguliimu. Kiki ekizeeko ey'empewo ezze n'etinkuula ebadde eyina ekigendererwa ng'eyagala kuggyawo kofinya egikubbe wansi ekiri mu kirabe nkiddamu empewo ezze n'ejjawo tenti n'ebikula buli kimu ebadde sigino okubalaga nti waliwo ekitali kituufu. Drone eyokubiri eŋŋambye nti Yakobo Oulanyah Museveni akimanyi nti bano abasajja bagenda kuziikuula entaana ya Yakobo Oulanyah bamugyemu. Era drone eŋŋambye nti possibilities weeziri nti omulambo gukyali kisozi kyebabaleetedde muba temwakikenenyeza bulungi y'empewo esiikudde okubalaga sigino nti nze siri mu keesi eyo wabula nzize kuba observinga balaga nti nina gyendi gye bankwatidde. Y'empewo eyo gye mulabye eno. Wait, si eyo. Mukala bulungi akakempewo, mukala bulungi kuba kano kenne version endala nnyo. Eyebadde sigino okubalaga bwe mbanga omulabo gwatu babatidde coffin nga tebaagibikudde kulaba kikiri munda. Possibility Yakobo Oulanyah talimu era nga nekimuzise temukimanyi. Nkiddamu there is a possibility kubanga drone zingambye bbiri. There is a possibility nga bwe mba temwabikudde coffin kula mulambo gwa Yakobo nga atuuse waawe. That was a signal okubalaga nti mu coffin sibaddemu mbadde nzize kubalaga nti coffin ngisuule mbalage ekyekirimu naye coffin tegudde. Katonda baleke kakoze eki ekabikusa. Kitegeeza ki? Kitegeeza mu bantu mmwe muve ku birowoozo bye mulina eby'ekisiru. Kali kyesigala kali kya nenno zisigala nonzi. Yensonga Bibuli egaa nti ebyakayisali byakayisali n'ebyakatonda biwaani biwa Katonda. Kati bakutte Taata Oulanyah bamukwata n'abeera house arrest mpaka era ne batandika okuyisa mawulire tagenda kwogera. Naye njagala nsooke mbaza ekifaananyi kitono nnyo. Mujjukira nti omulambo bwatuuse abasajja abadde batugutuddeko mu nju nti ba A+ bonna ba SFC. N'amagye ka SFC obwedda gatudde ku Taata Yakobo Oulanyah nga tegamukkiriza okwogera ekigambo. Bwe bazze okutandika abakungubazi okujja, abakungu ba gavumenti obwedda bajja nga boogera ne muzeeyi. Kwe kuli n'oyo deputy speaker je n'atulo wali muzeeyi n'abakebiga bya Muganda ndowooza badde amugambo mukulu batusonyiwe toyogera bintu bino. Ne bamuteekako Nobert Mao, you're not relative to Yakobo Oulanyah, you were a state agent who was sent to intimidate Muzeeyi. But unfortunately Muzeeyi bravery, he stand on his two legs and said what he said at first, or what he said at first. Yensonga lwaki kubanga mutunulire ono omwami yeke nyini Mao abadde tasobola kukyusa bigambo Muzeeyi ayogedde. Listen kamba wakantu kano. Bwe tubanga tuli katugambe kati bana basajja balugwala. Taata ayinza okuba tamanyi Luzungu ng'amanyi lulimi lwabwe lwabalugwala. Kibadde kizibu nnyo okuddira ebigambo taata byayogedde Nobert Mao n'ayogera mu birala. Listen. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me, and he was operated
Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly, by the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Mano, ina mami mboro, unukumundu juweno. Atinto, amwana mere, mekonyo lwankotie. Don't worry, apu. Ono nobati mau abakola nsobi n'ayogera statement muzeeyi yatayogedde mu balugu alabo nanga batudde oyo abadde tavaawo nkiddamu muzeeyi ebigambo byayogedde ono abadde alina obinterpretinga mu luzungu kati abalugu alabasinga obulimi oluzungu ono abakola nsobi ate ne muzeeyi ndowooza abadde kaunti zaleka empewo ebigambo abyogedde n'atunuulira ono alinda ono byayogera muzeeyi aliko mu gavumenti z'obote kati n'alinda ono ayogera ebigambo bikyamu. Era kyovula nti ono atutte time n'asooka n'asika omukka ng'aga nimbe ki naye babadde bagenda bakubira mawu omuttemu n'omuntu naye nga omanyi omukalukalu tajja busera mawu ebigambo bya muzeeyi n'abiddamu nga babyogedde ekijja kijje era kyemmanyi mawu nakuwoninga dda naye kugaa nti okutambula n'omulage tekikufuula mulangira abalugwala badde bakulinze oba bakyoli badde bakulinze ofulumye statement muzeeyi gy'atayogedde obadde ojja kulya omuggo bwe gunyooka mu ttenti awo obadde ogenda kuli omuggo gugunyoka mu ttenti awo naye to confirm my information to confirm other people's information nobody mau you were among the people who were behind the plans of assassinating your brother Jacob Oulanyah. Guys, we should pray for Oulanyah's father, because before the burial there was a meeting which was held in the State House. Himself, nobody Mau told Museveni that we must eliminate Oulanyah's father before he exposes the state. Nchidamu abali ku video mukijjukira bulungi nnyo. Robert Mau yali mu meeting ne Museveni ne mutabani mu Muhoozi Kanyirugaba n'abagamba we have to eliminate Jacob Oulanyah's father before he exposes the state, before he exposes us. Mu meeting yalimu. Yensonga lwaki onabadde nga chief whip nga alina ebintu bingi nnyo byayisaawo mukitegera bulungi kati ono musabire nnyo taata wa Jacob Oulanyah kubanga state egenda mutekako akazito batuuke n'omuga nti ajja amenyewo statement. Kino kiddiridde kitya? Kino kiddiridde nti ebintu bingi Museveni byakoze ebigenda omulemerera nakugamba nti watta Jacob Oulanyah naye oyinza okuba nga watta kiyenje kati kuno ogenda kufuna obuzibu. Ekisookera ddala kiri bwe kiti. Njagala buli muntu omukulu ali kuno nammwe abamanyi history mu African traditional society omuntu bw'afa ekyoto tukikuma mu maka ge wokka otukumira ekyoto ewalala tukikuma nga tugenze ku butaka gye tugenda omuzika. Those are the ancestral site ng'agenda sulawo olw'okuba nti Yoseri Mulogo abasabe bamugambye nti engeri Jacob Oulanyah gy'abadde omusajja ow'amaanyi ate nga tusuubira retaliation okuva mu traditional society y'ewaabwe tuwetaaga n'okugenda ku parliament tukolerewo emikolo. Ono omukyala Sylvia Mukandooni n'ayogera ne Yoseri ne bateeka ebyoto bibiri ku parliament for the first time in history wa Uganda nga ne Sir Edward Muteesa nannyini nsi tebaakuma kyoto ku parliament. What was the cause of ekyoto at the parliament? Buba bibadde bibiri kubanga babadde balina okuteeka eddagala ku parliament n'okukuma ebyoto okukwata omuzimu gwa Jacob ogujja mu parliament oguzingako. Yensonga lwaki baakumya ebyoto not for fun. Mbajjira nno olugero lunanu babuli bulungi nnyo. Abasawo bano abataano nga ne Sylvia Mukandooni kwali be baagambye Yoseri tukume ebyoto ku parliament tusobole okuzingiza omuzimu gwa Jacob ne ku parliament tukole kitukujjewo. Njagala mumbule bukyanga Uganda efuna independence bantu bameka bafudde nga ne Sir Edward Muteesa yafa baakumawo ekyoto. Because mwabamu temusobola kutegeera nsonga zino tulina sooka zibalambululira tekibanga omuhistori wa Uganda okuma ekyoto ku parliament kubanga abantu bazze kulogga bulozi buli kimba kirogo bakiteeke wali. Ekyakumiza ekyoto ku parliament kwe kusooka ndiro Mukandooni yasooka n'aleetawo byokoola
ne bagaba kumuna ekyo tubatekemu eddagala basobole okukwata omuzimu ogujja ku parliament. That was the reason as to why bateekawo okuma ebyeteeyo. So tebyajja nti byalina okujja for fun kubanga tewali kubakumira kyoto ekyo. Ebyoto mwabira bulungi nnyo buli omu wabiraba. Alright, kati ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala eri bweti. Ekyoto njimaze. Ensonga endala eri bweti. Museveni njagala obere ku video eno. Nze nazza kuswaza ate nkwambule. Walina abasawo bataano nga mukando ni Silvia eta mama fina wa mukaga. Mwalina ko muvubuka eyalinga abayamba. Muvubuka ono unfortunately mwamufuula saddaaka gye mwayongereza ku bisolo biri. Mujjukire waliwo embuzi bbiri enzirugavu n'ente bbiri. Bwe mwajja ku mugenzi Yakobo Oulanyah enviiri ebirevu enjala bwepo n'ebimu ne mbiziikira mu bisolo ebyo. Olwokuba nti mwamanya omuvubuka ono akoze ebintu bino ng'aludde ku faamu ya Museveni ajja kuva lunaku lumu ayogera ebintu bino naye mwamutaddemu nga saddaaka ne mujongera ku kufa kwa Jacob Oulanyah n'okumusibaga. Njera kutegeeza ensi ne famire y'omugenzi ono bw'obanga olina omwana wo oba olina muganda gwe bayita Apuli Godfrey. Apuli Godfrey ye yaziikiddwa oba yakoleddwako nga ekintu ekisibaga omuzimu n'okumaliriza ebyokoola ebya Jacob Oulanyah ku faamu ekisozi. Kitalo nnyo ekyokwongera muganda fono Apuli Godfrey abadde omukozi aludde nnyo ku kisozi farm gwe bayambisiza okukola emikolo gino gibalawo olw'okuba Museveni abasoba bamugambye olwo yennyini aliwo abadde akotuyambako naye yennyini alina okuba ng'alugenderamu. So let me inform you in English. As recently, I've been informing the public that Yoseti Bahura Tabasirwa Museveni, he was ordered by his own witch doctors that if you want to still continue to hide the information or to hide the information and to hide the truth about and who killed Jacob Oulanyah, he should do some rituals. Which rituals? He was ordered to bring the body of Jacob Oulanyah before he handles the body to his family. Which Museveni did 2 weeks back on Friday, like 2 weeks back, which he did. He brought the dead body of Jacob Oulanyah to Chiso's farm. But he himself, Museveni, and the 5 witch doctors, 2 from Tanzania, 2 from Congo, and 1 from Benin, and lastly with Sylvia Mukando, the one known as Mama Fina. But there was another boy who had been working at Chiso's farm for a long period of time by names Apuli Joffrey. After all the rituals, Apuli Joffrey was added on those rituals because Museveni was told that this boy might go somewhere and expose all what we did. So he was advised by his witch doctors that Apuli Godfrey as well must be killed and sacrificed to complete the mission of bewitching Oulanyah's family and all Ugandans. So the family of Apuli Joffrey, please be aware that your son is among the people who were killed in this process of bewitching Ugandans from avoiding knowing the truth and sacrifice on behalf of Museveni so that he can hide the truth from Ugandans and Jacob Oulanyah's family. So ndoza mukitegedde bulungi. Omuvubuka ono Apuli naye yalugendedde. Museveni njagala oveeyo weebuuzebuze ng'afukaana abantu Apuli naye tewamusaddaakiddemu. We twogerera essaawa zino abasawo bano abataano tebannabasasula nsimbi zaabwe. Drone zange zabagoberedde ng'abasawo abamu basula ku Speak Resort e Munyonyo, abalala basula ku Serena Suites e Mutundwe zino za Salimu Saleh, n'abalala era bali Galuga Hotel eya Salimu Saleh gye bali balinda ensimbi zaabwe ez'omulimo. Kati njagala kusaba family mugenzi Jacob Oulanyah, and this message go to all our brothers and sisters in northern Uganda. Please, I know it is very sad at the moment, but if you are to do all the rituals regarding to wake up Jacob Oulanyah's ghost to hunt the killers, please include all those ones who helped in doing all those rituals. Let Jacob Oulanyah hunt
the people who killed him. Let Jacob Oulanyah also hunt the people who were involved in all the rituals, all the sacrifice they made at Museveni's farm, including Sylvia Namutebe, the so known as Mama Fina, or Sylvia Mukandoni, and other people. Please, if you are doing all those rituals to wake up Jacob Oulanyah's ghost, please including those who helped Museveni in those rituals. Because we need to expose Museveni and his regime. He had been doing all this all along. He kills his servants, then after he camouflages as the chief mourner, but indeed he's the person who behind all the atrocities. So I call upon the Jacob Oulanyah's family, please, when you are doing all the rituals, please include all those who helped Museveni to kill Jacob Oulanyah or to hide the information. Please including all those people, including that woman. Let her be exposed. Let her be exposed. And let the Jacob Oulanyah's ghost wake and hunt for his assassin, including Yosef Bahoro Tabasala, the son of Kareches. Kati awen sabila family y'omugenzi banemba mukola ebintu bino temuteeka mu Museveni yekka. Abasoba n'abaddemu nono mu Sylvia Mukandoni mumwambule muyise obwerere wagwe n'eddalu. Ate at this time I'm begging the family of Jacob Oulanyah. The other time when Kanyamunyo killed your son, Kanyamunyo came back to request for forgiveness. But at this time, even if Museveni and his family or other people come to apologize, don't agree, don't accept. Let them suffer until they are dead. I know it's good to forgive or forgiveness, but this time around, we should expose these people. Even if they come with billions of money, let them face what they did. Don't forgive anyone at this particular moment. Please let them face what they did. Kati oyonga mumaze ngenze kunsonga endala mukitegedde bulungi ngenze kunsonga ndala ezandese kubanga nze siwawo ne information jiba bulungi nnyo nengenda maaso oyapuuli bwatu yagenze ekyabali nkibategezezaako mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati njagala genda ku information endala eriko security alert. Security alert njala mutegereze omukyala Stella Nyanzi drone yange confirmize kubasa kubabiri bali natekako Joyce na bossa sebugwawo ne mugati gwa bata munyagwa naye bankonfirmize nti bakuwa obutwa. So wonna woli mu Bugirimani boli mu Europe, please genda we checking obulwadde ngobudde bukyali kubanze nabagamo naye sirinda na butusinda buzibu na kitonde kya muntu kubasisalira omuntu Katonda yasalirawo. So mchala Stella Nyanzi nawe genda wekebere musayi nawe wakuba confirmize gwo kusatu omuntu yawe boto jotto nabaga nti waliwo okusatu gwenkyanonya drone e confirmize nti gwe okusatu yawe boto. So mchala Madam Stella Nyanzi nchimanyi yona joli genda wekebere ngobudde bukyali. Security alert endala nga natiro genda ku information dere yesoma wet. Mukabbi nkano kano akokujja amawulire agajja ku Oulanyah n'okutiisibwa okuli mu ggwanga. Yoseti Bahoro Tabasala mutono wa Karekezi mutabani wa Muhozi Kanyirupama bateeseteese okuteeka accident ku luguudo lwonna olwa main way olufulume ggwanga Uganda buluyingira. Accident zino bagenda ziteekateeka mu bitundu biri wammanga era bagenda zikola nga bazikolera bayiwako highways okuyiwako oil. Kino kivireko abantu abangi okufa kisijjawo amawulire g'omugenzi Jacob Oulanyah kubanga gakyajja mangi nnyo tegakumala leero. So mwena bannayuganda abatambulira ku luguudo lw'e Masaka mwegendereze mu biseera by'enkuba ng'etonya naddala ku kutandika akawungeeza k'essaawa emu okudda waggulu. Mwenna abakwata ku luguudo lw'e Masaka muno omuli Mpigi Masaka mwegendereze nnyo. Lwera, Jinja Road, Mabira, Namanve, Busia, Maraba, Mityana, Bujuuko, Mubende Mukyenda, Fort Portal n'enguudo endala zonna mwegendereze nnyo. Bagenda ku staginga accident nga bano baagala accident bwe zitta abantu abangi zisobole okusika abantu bajja ku mawulire ga Jacob Oulanyah zibazize ku mawulire gano mutandika okudivertingwa n'okukola ki n'okuba nti bino bibeerawo. Ekirala muyinza okufuna okwokyebwa kw'ebintu eby'omugaso naye kibasike kujwajje ku mawulire agaliwo essaawa zino kibazize kubalala. Nabagamba Museveni mulungi bukola diversion. Bagenda kukola ekisoboka kyonna okuleeta diversion okujjawo amawulire gano nkiddamu. Bagenda kukola buli kyetaagisa kyonna bwe kiba kyetaagisa gye ne tekutambula bwere ku street za Kampala bayinza okukikola okujjawo diversion gye. Kino kijja ku nze bwe kiba kyetaagisa gamba gye ne kyajje bwerere nti yagudde eddalu oba omuntu yenna mu gavumenti omunene ng'agenda kukola basobola okukikola okujjawo amawulire gano nkiddamu. Diversion zigenda okujja tezigenda kubeera za bulijjo.
ezigenda okujja ku luno zinzo kubanga nzibu nnyo ne muzetegereze nnyo okujja amawulire gano so mukitegere bulungi nnyo nti diversion zigenda okujja ku mululu gano zigenda kubeera zanjawulo bwe zitabaza amulio accident yo gibagambidde obayinza okwokya ebintu ne mwewuunya ani ayokyera ebintu bino so ekyo mukitegere bulungi nnyo mukitegeere ekirala n'ebijambiya bino babadde babikola okuba nti bajjawo amawulire Oulanyah naye kati njagala bategeeza ebitongole omuli ekya eso ne semwai ebitundu 47 ku buli 100 abakozi ababikola mbe bakozi abali mu 1994 mu genocide y'e Rwanda nchiddamu abavubuka n'abasajja abakola bitongole omuli semwai iso ne eso beba mu kubali mu genocide y'e Rwanda era yensonga lwaki bebali bijambiya bino ani akulira bijambiya akulira bijambiya yali akuda police yebuvuddeko kale kyali Gwokizikakwe babikola mu ngeri bbiri esooka bakola ebijambiya bino okutiisa bana Uganda batekamu entiisa ekinjala mu kitege bakutekamu entiisa kyekiriwa ndi bajja ne batema ku kyalo okwo kitegeeza nti gwasigadde ogenda kuba weewuunya abantu kyabalina omutima guno ogukola ki ogutta abantu emisana ogutta abantu ekiro kitegeeza bagenda kutekamu akatengo otye ekyokubi bakikola okujjawo amawulire agabagaliwo mu kiseera ekyo muteeko obwongo bwamwe ku bijambiya bire the option bbiri zebakozesa okusika abantu ebyo ekijambiya kino babitema okubateekamu akatengo ekyokubiri babikola okusika amawulire gadde kummwe kuba bijambiya dhani okufokasinga ku mawulire gali ge babakoze ani alemberaga ebijambiya bino bikozebwa eso semwai kale Gwokizikakwe nabagamba nti yakulira ebitongole bino byonna yabikulira byonna kati yabiduumira atuma bani atuma ababoda abakulwa nga kitatta nga nikitatta mwali muno mulimu sobi naye mwali n'abavubuka bajja makomera abadza emisango gya naggumule bajja ne bakola emirimu egyo n'abasasula ensimbi nkiddamu abakola emirimu gino mwe muli aba iso semwai n'aba eso abali mu genocide y'e Rwanda muno mwe muli n'abazibe emisango kakundiri abali makomera bajja yekiro ne bajja bakola emirimu gino emisana ne badde makomera ne babeera nenga basasulwa empinchi so ensimbi pyane kadde muno mwe muli ne boda 2020 ekulwa kitatta mwe muli n'ebitongole ebyo nabyo kati ekintu kino bakikola naye nga ate nabagamba it is a rehearsal ekigambo rehearsal kwe kwegezaamu kino kibagambye openly yoseriti bahabula tabasira mutano wa Gwokizikakwe tukyamunyonyogera naye mbabuulya kino mukijje kunze yagamba ngenda kuleka Uganda nga ngisaanyizaawo nga bwe nagisanga mu meeting ze baalimu yagamba ngenda kuleka Uganda nga ngisaanyizaawo nga bwe nagireka yensonga lwaki tafa ku bintu byonna ebiri mu Uganda ku byenkula ku n'amalwaliro n'amasomero tabifaako kubanga akimanyi baazimbe waawe bategeka okutta okwefaananyirizaako n'okwakyenda mwena mu Rwanda yensonga lwaki n'omwana guno musonto gukola ebikolwa by'ekitebe baakola ebyokutemula mwegendereze nnyo nga mukola ensonga zino naye bwemba mwagala bukakafunga mwagala okujja ebijambiya bino kwata Kayihura omuteeke mu switch omukwate mu jiribo pa togenda kudda mukulya ebijambiya kwata sobi mujje mu switch togenda kudda mukulya kwata go bayita kitatta omujjewo bwoti togenda kudda mukulya ku bijambiya kwata boda 20 kulya kitatta omukwato mujjewo togenda kudda mukulya ku kijambiya kwata Gwokizikakwe mujjewo togenda kudda mukulya ku kijambiya kwata gwe tuyita sobi togenda kudda mukulya ku kibayita kijambiya ekyo ndoza mu kitegedde bulungi nnyo kati ekyo bwe nkivaako ekya security mu maaso gibawa ndowooza njagala abantu bano batandike okwetondera eggwanga asooka nabagamba Museveni bw'akutta astaging abantu bangi nnyo okujja okuwolereza obulimba bwe nwayine Museveni ono ebbanga ddene ebintu siddwako mbimanyi namwe mbimanyi nakati nkyalwana naye nsanze obuzibu ku internet nakati mbumanyi naye tekibadde kyangu otuuka umutuusawo tumutuusiza nkiddamu abantu bano baveeyo betondera eggwanga mujjukira nga Jacob Oulanyah bakamutwala ebintu bingi ebyayogerwa nezija nembichallenginga
njagala eyita Dr. Luther Cheng oveyo wetondere gwanga kubigawo byayogedde njagala Nobert Mao oveyo wetondere gwanga kubigawo byozoyogera eyita Chief Justice oba kigwempita thief injustice Winyidolo njagala oveyo wetondere gwanga oba mulizayininge Dr. Opio Oloya owemo Canada njagala olizayininge nga n'obudde bukyali Dr. akulira Cancer Department Mulago Dr. Oriemu nawe njagala olizayininge ng'obudde bukyali Anita Amongi wandizayinize ku kifo kya speaker ng'obudde bukyali 1 Teri muntu munsi asinga muzadde wa muntu kwogera kintu kiri ku mwana we. Let me explain this. In the entire world, there is no any person on this planet Earth who can know the well-being of his son or his daughter. If there wasn't Oulanyah's wife, kubanga yandibadde nga ayogera ku basula bonna mu buliri, then the father is the immediate next of kin, and he knows how he brought up Jacob Oulanyah. But these 5 gentlemen and ladies, they came out sponsored by the state to lie to the nation that Jacob Oulanyah was suffering from cancer and multiple body organ failure, which is wrong. Dr. Luther Cheng, you can't lie to Ugandans that someone can from nowhere suffer from multiple organ failure and he or she dies within a period of 1 month. It is impossible. Kidneys fails in 1 month. It is impossible. Liver within 1 month. It is impossible. Lungs within 1 month. It is impossible. So, Madam Luther Cheng, if it is possible, come out with proper records of all the lies you told Ugandans. We need a report which is backdated almost 15 years about Jacob Oulanyah's multiple body organ failure. Because you can't tell someone that within just a mere month, Jacob Oulanyah, all his body organs failed within 1 month. It is impossible, madam. Tichisoboka. Goloza tunywa munanasi, netulirako muwogo netwebaka, nebitukuba bukubi obuluza tunywa bia. We don't think together. Tulina emitobuli mwani mutego wanjawulo. But let me tell you this. Kino kida mu Luganda. Abantu bano benjogedde njagala balizayininge ng'obudde bukyali. Dr. Luther Cheng, Nobert Mao, Winyidolo, Dr. Opio Oloya, Dr. Oriemu akulira Cancer Department Mulago ne Anita Amongi. Mulizayininge ng'obudde bukyali. Bannange, njagala kibadde mu Luganda. Omukyala yavudde n'agamba nti ebitundu bya Jacob Oulanyah eby'omunda eby'omugaso byafudde. Naye talina lipooti eraga nti Jacob Oulanyah abadde mulwadde ebbanga eryonga ebibumba byatukiso. Teri muntu asobola kufa kibumba, n'afa ensigo, n'afa amawuggwe, n'afa n'akataago omulundi gumu. Kati let me ask you one question. You say that Jacob Oulanyah, during the 90s, he was shot at the University Makerere and he lost. You said that the Katago, I think they call it in Katago in Luganda, yeah. Njera kubuuza madamu gundi. Omuntu asobola okubeera nga talina Katago. Omuntu asobola okubeera nga talina Katago. Luther King. Omuntu asobola okubeera nga talina Katago. Wait a minute. Omuntu a human being asobola okubeera nga talina Katago. For all along. Oba wali akatago ke batunda aka plastic bamuteekamu. Bwe mutulabako obwoya buno mutuyita mukima, mutulaba kama tumutuyita mbuzi kiki. Since 1990s nga Jacob Oulanyah butalina katago bamukubisa sasa katago ne bakamujjamu. Asobola kula nga talina katago. Okay. Let us assume that Jacob Oulanyah bamukubisa sasa bamujjamu akatago. Twagala report, medical reporting eraga nti yafuna transplant ya kataga akalala.
Omanyi mulimba nnyo nga mulowooza tebasobola kuanalyzinga issues zino. Twagala medical report nga Jacob Oulanyah afuna transplant y'akataago nga bwagere bamukubisa ne bamugyamu akataago. We need a report. All these state machineries, they were staged by Museveni to cover up his mess because he knew that one time he's going to be exposed. That's why he staged Dr. Ruth Acheng to come and lie to the public. He staged Nobody Mao to the extent Nobody Mao was sent earlier in northern Uganda to intimidate the father of Jacob Oulanyah. But unfortunately, the man refused and he came out bloodily and said, my son was poisoned. So deal with it. And Mr. Fred Piano Enanga, you say that you are going to arrest each and every person who said that Jacob Oulanyah was poisoned. So can you please go ahead and arrest the father of Jacob Oulanyah, because he's the one. It's with the social media bloggers came out first and we said Jacob was poisoned. Then the father, he came out blood and said, my son told me he was poisoned too. So for us, we are just topping the information, but the confirmation came from his father. So now go and arrest Jacob Oulanyah's father, as you said. Man, use your head, use your brain. Don't be used, because the government you are serving right now is just in a pipeline. Anytime is going to be topped off. So whom are you going to lie to next? Because we are tired of your lies. So go and arrest the man. If you think it is easy, go and arrest that man. You've been lying. You've been going around on the media and lying to people that this is this. You are changing things. A man, a grown man like you became a national disguise. You become a national disguise. Let the truth be told, or let the truth be said. Ask yourself why Oulanyah's daughter was promised to be taken to Canada before. Why the government came out that is going to complete Jacob Oulanyah's house? For what use? And for information, the money which was to organize that funeral was even embezzled by Rabogo, the first son, and his friends. The 1.8 billion Ugandan shillings. That money was stolen and was shared within the first family. That's why the Northern MP, they came out quarreling because they didn't get the money. The money was stolen by Rabogo, Odrek. Deal with it. Those people one day, they will go to National Water and Sewerage Corporation and they run away with the sewage, I'm telling you. They will run away with the sewage in jerrycans. If you consulted the parliament to pass 1.8 for the body of Jacob Oulanyah and then you ate the money, so we are still have brave men in Uganda like the Jacob Oulanyah's father and some brave men like Robert Kyagulanyi and the others. You think all Ugandans, we are dumb, that we can't speak? We can speak, and we are going to continue to speak the truth. You think that bribing someone is the only answer? No. People that will come out. So don't expect the public to respect Nobody Mao again. Don't expect the public to respect Winnie Dolo again. Don't expect the public to respect Dr. Luther Cheng or Pio or lawyer, the cancer department head boss or Yem and Anita among all the state agents who were assembled or staged to lie to the nation that Jacob Oulanyah was suffering from cancer. Since when? The problem is, Ugandans, that Museveni had been ruling this nation basing on lies and propaganda and diversions.
that when you hear such information from social media, you think that we do forge and make forged stories to the public. But unfortunately, remember today, all televisions in Uganda, they didn't bring out the real event of the burial ceremony of Oulanyah. They edited each and everything because they feared to be exposed or to expose the public. There are some people who were told not to talk about Jacob Oulanyah's death and all preparations. There are the same people who went there to cover, but they failed even to produce that information as it was. Do you think we have the nation? We don't have the media in Uganda. All were paid and staged. So Oulanyah himself, he will fight his own wars with the help of his father and those who believe in the tradition or in culture. And very soon you will witness other theories are soon coming out. Museveni, stop killing Ugandans because you are not Uganda, you're a refugee. Stop killing Ugandans. Lekera kutta bana Uganda. Kati no message njagala gende bana Uganda mwenna buli omu waali. Gwali ayo mu Europe, ali mu America, ali gy'oli essaawa zino ngolaba video. Muganda wange east or west, home is best. Oina passport emyufu, oina ya bulu wafuna obutuuze njala kugamba, kino nkikubuliranga muganda wange. Ewammwe wasigala wammwe, ezensi ze mweyagaliramu eri abaziira omusaayi okufuuka bwe zityo. Kati gobojja n'ovuma Lumbuye, n'ovuma Masaba Force, n'ovuma SPS imwe, n'ovuma yeekolera, n'ovuma n'abantu abalala bakola information ku social media nga balwanira ensi yaabwe gobera omusiru kubanga abazungu bakimanyi nti waliyo konte gye bayita ey'abakaddugala ne bwakusanga ne passport y'abazungu ajaga nti omuntu mweyambisanga kufuna musolo. Kimanye nti ensi mwolira pizza, ensi mwolira KFC, mwokwatira kamera wekuba ekifaananyi kibanga ali mu ggulu zirina abaziruwani. Ensonga lwaki bakubuuza where are you from and when are you going back to your country? Those are the questions they ever ask. Where are you coming from? When are you going back to your country? Because their granny fought for those nations, but for you, you are enjoying pizza, you are enjoying KFC, you are taking selfies in well-organized areas. But remember, those countries, there are some people who fought for those countries to be where they are right now. Kati gwaliongo vuma Lumbuye olya pizza mbosime na passport ya America simene ya Uingereza simene oswadde oli musolo oba oli kintu ekigibwamu musolo nga tomanyi naye jjukira ne bono okolota tosobola funa service 100% mu nansi zafuna. I bet nkiddamu tosobola funa services 100% mu nansi zafuna wenseyo kubanga you a black man, you are coming from Africa. Bob Maleki yakugamba manya jova ate oyina okumanya history wo nga tonnagenda maaso atamanyi ava tamanyi gyalaga. Kati gweddeyo ovume Lumbuye ovumaani kyetukola ensi zakikola dda. It's because social media offer yalwawo okutuuka. We need to expose, we need to talk, and we need to encourage people to wake up before it's too late. We need to fight for our nation. Even though some people are killed, we need to go ahead. Right now, people are fighting for their nation in Ukraine because they love their country. You understand? But for you, you are there. Sijui, I'm a British national. Simanya mabirije wo way. You stay a foreigner, and anytime they can cancel that passport, ogenda kuddawa. Ogenda kuddawa. Any slight mistake they cancel your citizenship. What are you going to do? Ojja kudde mu kifufu United gy'obeera. So nga tesere zikola ebifufu ne ziva wezi but bazibba. Webuze zino enkime zibba sente zitwala mu Europe okuzimba okugulayo amayumba n'okugenda mu America okugulayo abondo okukola business to. Bategera lunaku ki? Bategera lunaku ki? Ne bono obeera Dubai ku kizimba ekisembayo nga bakuwadde obutuuze nsimayo. Oyina kuddawa mu Africa. Obutuuze basobola obusalamu anytime obusalamu tebanakyo kyogera bakola kubanga bakikola kuba kimanyi bulungi nnyo. Kati ng'olya pizza, olya KFC, oli eyo, simayoga simayi Lumbuye ayogera nnyo. I'm not talking too much. This is my responsibility. It is my constitutional right.
Power belongs to people. That is the first article in the Constitution. You need to defend your nation in any possible way. Or you know, kulwanirira ensi yo nga bajjaje bagirwanirira. Bana basajja bagula bajja ku nasi yaffe. Nze kino nkyogera message ndwa mwenna abawagira NRM abawagira DP abawagira FDC abawagira F1 nupu buli kimu. Robert Kyagulanyi kyakola era kyalina okukola obuvunanyizibwa bwe. Mwabalowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina talina byenoonyeza kubanga buli kimu akirina. Mukitegedde bulungi. Kati gweddeeyo musimanyi nze natuuka. Olaba osasula mortgage neggwaayo. Ne basigala nga bakubanja emisolo. Ne lwofa ennyumba ne bagitunda gavumenti n'egyeddiza. E Uganda jo obeera n'ettaka lyo bw'oya nga teryali kujjako, ennyumba yo bw'oya teryali kujjako. Ne bagamba jangu kalakase n'ogaana. Ne bagakola tweet n'ogaana. Ne bagateekamu coin emu n'ogaana okubanga bw'onoofa, it's the community egenda okuyabira bannayuganda. Bagenda kuvuga bakoza Uganda. You should wake up. And this message go to all Ugandans. And this is not all about politics. I'm telling you the truth. This is the reality. Think beyond your nose. We have more experienced medical personnel. Bali munsiza abazungu gibakolera. Ewafu bana Uganda abalino babadduka okubanga teri kiriyo. Tulina abantu abalina experience mu every field, mu technology, mu economics, badduka ensi kubanga ali ungovernable. Abajifuga mchima zijifuga tebalina bwongo. Plain is a monk balina cow mentality. Ente bwe betambula esobola fuka esobola okulyanga esobola n'okuleekala ebulongo wa Museveni ne banne. Kubanga they don't think. No bensi ate si bino zitwala ebweru. For God and my country, stay blessed. But whatever you do, think about your country. Think about your grannies. Think about your fellow Ugandans. Right now they are suffering. There's no medication. The education is poor. Each and everything is in a mess. But you find someone abusing Lumbuye, abusing Masaba, abusing SPRC, and abusing other bloggers on social media that we are doing propaganda. This is not propaganda. This is the reality which you don't want to hear. But at the end of the day, it will come in your sitting room and you'll face the reality. The moment you face the reality, you'll do exactly what I'm doing. The moment or the one moment time, whatever I'm talking or whatever I'm saying here, it comes to your family or to you as a person, you'll do exactly what I'm doing. This is the reality and this is the fact. Oulanyah tabadde na butuuze bwa nsinda lwaki bamuzise mu nsi gy'abadde n'obutuuze. Olowooza tabadde na butuuze bwa nsinda lwaki bamuzise gy'abadde alina butuuze. Weewuunye bwe muteeka ebime mulago bivunda. Muzukuke Yoseti bahabula tabasira mutano wakalejezo muzeze desira temusanga bisibo yali agenda mu nsiko yagenda buli family ya Muganda ngaasamu abaana babiri abo bulinzi. Abaana byasaba bali ludda watekuli n'omu bonna bafasiwa gaggawala banyalande bali mbintu byawe n'amataka bagatutte. Kati saa zino tugamba at least kwata tere 10 oba kwata dola abiri ziteke mu struggle ogawumbidde nenga gwe mwawo abaana bamwe kati saa zino yabatulugunya lemu kubatta. Gwe mwawo abaana bamwe gwe mwawo byobuwanga bya mwatuke wali esazino byonna yabyocha n'amasiro n'agoocha muli mukalula maaso. Ate sitaani bw'omukolera alina okujjawo. Sitaani bw'omukolera final alina okubataleka bujulizi. Kino nkiddamu mukiwulirize bulungi oba ndiba wendi oba siriiwo. Baramba Rugahara before government nga tennavaako balina okujjawo. Sylvia Mukandoni before government ndago bagenda kujjawo. Bwada bazanya date balina bajja kuba tebaleka bujulizi. Nkiddamu bagenda bajja. Mwenna buli abadde akulya mu 7 date wakabagenda bajjawo. Kubanga you are nothing to him. A man killed his father to hide his identity. You think he's easy like you think. I'm telling you the fact is,
Museveni killed his father to hide his identity that he's not a Munyarwanda. What about you? At the end of the day, he's going to kill you because he doesn't leave traces behind. That's the fact. I know he's watching me right now. Museveni doesn't make mess. He doesn't leave trace behind. He works like Satan. Satan doesn't leave trace behind. After using you, you understand. So ever think that what we are doing is wrong. You wait. Anything is going to happen to you. You'll regret that. Why didn't I wake up? May God bless Ugandans. Stay safe. Don't rest in peace, Oulanyah. Still hunt for your assassins. Don't rest in peace, Oulanyah. Wake up and fight. Expose Museveni. Expose whoever participated in your assassination. Nchidam. Jacob Oulanyah, don't rest in peace. Wake up and hunt all those who are behind your assassination. Bane mukaba bakumata 10 mpera. Tusinkana na ku Sunday mbulange mengo ku sawa 2 ezakawungezi. Encha pato omuntu wa wansija ali ku sabirize nyini abawe version enda kuba yalina drones ezize n'abala balina drone ezaabwe so mwena batumbidde kabakyali mu lutalo abalwana namwe mbakubiriza bava mu lutalo mukomeo lutalo tutandika butandisi njala bo kyokera kungabalira mujjukira batta Sankara yamuta Kampala yamuta nadda okulebeza lavako kye kyabaddewo this week bamusadde life imprisonment after kasita system evo buli mwagenda kukwatibwako kino mujangu gwatagundi mwabali ababuzabuza obujulizi bajja kukwata bakujja bakuteeka wali bakukwate yesa tulwane ensi yaffe mukaba bakombe